Bulabula eno message njagala egende eri abannayuganda bonna abali mu diaspora nga balenzi ndandise bwendi waliwo baganda bange bemmanyi nga ndudde akaseera tubeera mu gundi ya Sweden sikyabalaba. Sweden eno tweraba buli misana buli wiki manya buli sama nti akasana yekameruka fenna tweraba naye mbadde ntutta akabanga nga muyumba baganda bange besiraba mu Sweden wano akasana yekavudde ntufuna sama naye mbuuza ku mikwano gyange omuntu bwati yalagawa mukatonda mu ggulu tulina mu baganda baffe nga badigize ngoba tomulabi ku mulimu kwatu batukola ojja kumulaba ojja kumusanga tugambe mu ndongo mbadde ngenda nnyo mu ndongo ebiseera ebiyisaawo nga nina abantu benjagala okulaba faces ozibuuzeeko nti munnayo omuzira gwakuyisa gutya nti bannange obutiti bukuyisizza butya obutiti niyinza okulaba kacyanga omusana gutandika nina akabundo k'abantu bessiraba kwe kugenda nga mbooza bannange tulina ekizibu mu Sweden naye njagala buli muntu ali mu diaspora awuliriza ng'oli mu diaspora oyinza okuba kyekizibu ky'olina. Tulina ekizibu ky'abaganda baffe abalenzi abajja wano ne baagala abakazi abazungu naye nga sejjeemu nazala muzungu. Tulina ekizibu abaana abalenzi bwe bajja mu Bulaaya baagala nnyo okwebaka ku bakazi abazungu kyakabi okukola mu koko experiment ogamba omukazi omuzungu awooma atya kyakabi. Baganda bange mbabuulira abakazi abazungu basibisizza abaganda baffe abannayuganda bano babamazeewo. Buli muntu gwembuuza ali mu kkomera bw'oba obeera mu Sweden nze mulastanze kandowooza mu bavubuka abakyakala akyali ebweru. Baganda bange mwegendereza abakazi abazungu majolite y'abasajja w'abannayuganda abali mu kkomera basibyeko omusango gwomu bonna reepu buli gw'owulira fayiro ye eri ku reepu abalala baakavaayo abalala bali munda abalala balize deportation nga bano bwenjogerako abantu baafuna dde empapula zaabwe bali mu sisitimu abamu balina n'abaana naye agenda n'agenda mu bbaala neyebaka n'omukazi omuzungu. Omukazi omuzungu agenda okera ku makyalo zange omwenge gumuweddeko omukazi ng'akubira polisi nti bankutte. Kino tekiri Sweden yokka manyi nti ne mu community kino kyenjogera oba oli Bulaaya nga naawe okimanyi gyekiri weegendereze bannange ekkala zino enziru enjeru. Abakazi abazungu tubaagala yes naye bakubiza bakyali baffe so baganda baffe bonna mu Sweden bali munda. Nze mbabuulira abaganda bammwe bonna abalasita abaana b'abaganda bammwe bali mu kkomero abakazi bazungu buli gw'onoonya talabika ogenda obuuza ono yalagabwa nti ali mu kkomera buli gw'obuuza ali mu kkomera. Bannange mwegendereza abawala bakyeruppe bano bawoomu naye ebintu byabwe waliwo ebintu ebibagenderako. Omukazi omuzungu wagamba nedda akitegeeza ayinza okwefuula atamidde obwenge. Bannange abavubuka abasiba enviiri abakyakala mwemanyi wona omuganda nga omuzinga gwe gwakakuba tabadde nnyo kyali wange nakwatiddwa ennaku era alina akawalano keyayagala kenawulidde kamukubizza so oba yadduse Yolanda ne gyekwese nayiira nga byonna byonna abakazi so bannange mwegendereze ddala ekitonde ekikyala kye bayita omuzungu wano kyonoonya abaana b'abandi. Baganda baffe bali mu kkomera gwe alaba ka vidiyo kaye wano ng'oli mu Sweden nkize nkikubulira Lucifer waliwo agambye mayibula omusibi abaana basibi mu Sweden baweddewo abazungu babamalawo. Buli muvubuka ali mwona ennaku zemanyi bakyali bange kabalinga 10 kati bonna mu kkomera byonna bya reepu so iba reepu mwegendereze mwana babboya abali mu Sweden mwana abaana baggwawo gwe buli gwolaba ku luguudo nga tokyamulaba ali mu kkomera bonna bwe mwalaba nga batekawo businapu nno bali mu kulya ssente bali mu kkomera bali ku rwani bali ku deportation ebalinze bali mu kkomera. Nkoze vidiyo eno kulabula si yali abufuzi wabula mbabuulira baganda bange nti gye tukyakalira mwegendereze ekitonde ekikyala ekizungu. Waliwo abatuzinyisa omwenge omuzungu ayinza okugenda mugundi nga jasi olunaku lwatambudde bubi mukuma agenda mu bbaala ojja musanga yali owulire
nate ojatuka ekisera ku machaji kwewunyisinga tandisa okwekwatakwata nti wansi atonya akubira polisi nti omukutte tulowooze nnyo ku kyatuleeta abasinga tetuva nnyo ku mulamwa bw'oba ofunye omuzungu omu ng'akwagala bano oyo bw'ona ogenda mbagakakasa zina kyalo ogenda gwakkaana baana balimba emyaka wano abazungu balimbira ddala emyaka omuzungu n'akulimba nga wa 18 naye nga mugemu bw'ati n'omwebakako wadabuza na 18 n'akulimba abazungu batambulira ku passport ezitali zaabwe ng'ayingira endongo ojja kasanga mulongo naye nga kakyali kato wadde mu mirimu munene ogenda ozina omwana akubye so mbagambye nze bakyayi bange bonna bali mu kkomera abamu be nali ndaba era ndanze kwebuuza nga ndinze kamu bwene ngamba ono omuvubuka yalagawa omulasita yalagawa oyo nga bamusalako enviiri bali mu kkomera abannayuganda wano bw'oba oli mu Sweden weegendereze ekitonde ekikyala nga kizungu nkusibirira na vidiyo eno ebeereyo ekutuukeko bw'oba na mukazi w'omunnayuganda nga yakuleeta mantaala mpola ojjagwa ku muzungu akugambe nti omukutte omuzungu agenda kumasawo swije bakuvuge bakutwale Polisi musomesa ali Sweden polisi musomesa nembabuulira abaana baweddewo Sweden mwana abaana bonna bali mu kkomera abavubuka abadde beekyanga bawala bazungu bonna bawala bazungu omuzungu wakugamba neetaaka nkwegaidi tumwongerako olugalo abasulaasula mu nnyumba y'omuzungu ng'olaba omadde omutwe wakututte lwamwe kuba abakazi abazungu baagala nnyo batwala ewaabwe babeerera comfortable omuzungu waliwo ngambe n'ekirina eyukke wama kyakabi omuzungu bwakutwala ewakaawe weegendereza okusula ne wolowooza nti gw'ogisasula togeza ne weefuula nti nno weebaseebase nnyo omuzungu akutwala omwegene gumuggwako n'akubira polisi ng'okyalina mu nnyumba ye abaana empapula bazisika lw'abakazi bano omwana abadde wano myaka 10 akola ensobi emu yakola kazungu ne basika empapula bannenge mwegendereza abakawboyi mu stockholm nze mwe bensingo faako manyi nti ensenda zijja nazo kuwulira ka video zitegeera kyenjogerako abakazi abazungu bakubiza bakyali baffe so bonna babamazeewo ate abakazi abaddugavu baseka busisi bagamba otyo mutulekawo wano King Kelly the man waba onta naawe enta manager nkuwaŋŋambe mbere ntanikokola video nga ndi smart gwe wenyini wankubidde simu King Kelly kate ndi smart ekyo kwera tonanta ntobonta ndaga nti onta gwe management waŋŋambe nyambale bulungi nkube ekisaati kibaba nkikubi era tonta nta naawe obonta kati ono abeera Sweden onaagala kwasabya amagambye nti buli footballer wano ali mu Sweden ali mu kkomera olaba gy'olaga nti olaba nti naye bulijjo musiise mulinda muntu mu community abyogere nti ono ali ku repo tebali ku repo naye bo just omuzungu akira bukezi nakubya situina abazungu abatagala kukola omuzungu bw'omukwata waliba n'akwekozesa n'omwebakako n'agamba muno bakola bati ekisinga okubeera ekizibu abamukozesa abaana temwambala kupiira omuzungu kasomako ntokoseza kapiira addukirawo mu ddwaliro tebanaaba addukirawo mu ddwaliro DNA ng'ekyaliyo ng'okyamuleseemu amazzi ne bakebera amazigo nga gye gali DNA wamukubye mutwe ng'agenda n'eminyira gyo gyonna wansi ng'agenda bamuggyako mu laabu gundi nti wakutta omukazi ng'eyo sekkuba mwegendereze era buli basambi ba mupiira basinga wano bali munda bajja n'amala alabika bulondi maaso ga bbulu ng'akagwira grape ate abakazi abannayuganda ate kati bo basetolize mu basajja baabwe oba afunye mu Nigeria oba afunye mu Ghana oba kizungu kikadde batulaba tukola ensobi mpayo omukazi gwe baloope nti alepinza omusajja ku Bulaaya wa neffenna bannyinaffe batulaba nga tugwera mu makomera lwa bintuntu bunjala kuba mukonjero njagala kukola bwenzi ne muwagguuka abamuyina abakazi mu nyumba nolekawo omukazi mu nyumba bogeze wakasazi kazungu akaza kazungu kagenda kukubya sso wali omuganda wange yakavaayo eyo sibategeera omuzungu ati tanaabanga omukutte alina okugenda okulaga evidence wano omuzungu kikakasibwa nti noomukutte tebakusiba busibi afuna agenda asasulwa
kati yagamba mukimutwa matayizinzi kati omuzungu takola ng'omukutte omuzungu agamba ekintu kimu nti zibengenda okukola nzikira omusajja nga yankwata kati nabo musuddanera no muswire bamubuuza bamuze bayimugamba oyagala sente mmeka omuzungu ayinza otemba miliyoni ne miliyoni tagenda kuddamu kukola mulimu abazungu abakozesa obwo obutiba tagenda kuddamu kukola afuna abasajja benga bananga bagambye ano bankutte naye bamuwa sente kasebe gobeera guilty omuzungu bamwocha bali tukira Scott Stone oba omukutte yagenda n'alima ngenda kukola nzikira omusajja olinga nkutte kanditwa matayizi wayakamuwa kansala nga abeera bwezi wakanga afuna sente so ino okwegereza tegwe sente zo bamusasula gozi waayo naye ng'oli mu kaduukulu kagamba ogunya okwono n'obulamu bwo olwakasolera dakiika 15 ez'ogenda okwechanga weegendereze sooka omanye ekyo ekikwezi ozina omuzungu oyo kunyumira oba kuki manya ekigendererwa kyo ng'ogenda okwebaka ku muntu oge ekigendererwa kyo kiki ku Bulaaya kuno ng'omukazi oyo omutwala mu nnyumba muteesezeganyiza bulungi ddala consent yo gyefunye ng'omugyamu empale temubaddemu ka resistance konna sometimes wetagamu ne proof omukazi mu recording ku volume ng'obo voice note against osobola okubeera nga naye weetaasa omuzungu kasitaba n'amazigo wansi nga tulina evidence eraga nti twakkiriza mu filimi z'akatambi nga bamulabira ddala baakununa bagenda kusiba tuli mu nsinga z'abakazi n'abaana na bisolo bakabwe mwina okwebeereramu mugende empola siri n'abavubuka baweddewo nze olwoba kyaliwo omulala gwe nali sikolagana naye wano naye nawulira omuzinga gwamukubira gwabadde gwakaana omulala gwamukwa gwali gwabye saabitegeera bisagala biyingiramu naye yaddusa ali eyaliira ku nsiku naye obuuza bulijjo omusajja ono nga simulaba bweru naye bagamba n'oyo munda waliwo bwogwako nga bali balasita ng'enviiri bazitematemako n'omanya abadde munda nze ngudde ku bakyali bange babadde siddamu okulaba ng'azimbagatanya amatama otegeero yabadde ku mmere ya kkomera bamuta omusana guvuddeyo n'ogamba naye bugenda okunoonyereza mu sitole kyabadde munda nga waliwo omukazi abadde involved so abakazi bano abazungu they can contribute a lot ku success yaffe n'okuyingira mu system ate they can as well be our downfall singa oba ozanye bubi matatu yo singa oba ozanye matatu obubi omukazi omuzungu asobola okuzza ku zero new omukazi omuzungu asobola okuzza mbagambye bannyinaffe lya wiini batutunuulira tukola ensobi n'osanga omusajja alina akazungu kasobola okumenyaamenyamu omwezi agala kubeera na buzungu 150 omwe mugenda okubeeramu akatagala kukola kagambe nti nno okakutte she will not go and take a shower ajja kutambula lukulukulu bagende bamukebereyo ng'alinayo amazigo ojjawulira story so baganda bange nange mbadde ndi awo ebweru n'okuba akasaati ko akana akalungi nga bamaneja bagambye kuba kasaati nga bakenkeyo birigu kuba kasaati kaki ngezeko ku mukolo gwa Gulix birthday nenge kubadde gw'amaanyi nnyo ngamba abantu ababitakaze baliridda wano nga buli goobuza komera n'ogamba banna ate ebireeta ebyo obuvunaanyizibwa abaana abasinga okukola bino ebintu abali mu kkomera abasinga si bazadde bona abantu bajja emyaka ne gibayitako tebaagala kuzaala tebaagala kusetulinga n'abakazi bakubeerako na kibagenda kubeera nga kibabeezabeezaako babeere nga tebawankawanga ono tulina abaana nga abasajja bakulu bali emyaka nga talina mwana naye nga ayagala jasi kubeera nga eva agoba bugobi ebyo nze ndi jjajja wammwe mu kucakala wano era abamu balaba babatuulawo nze mbalaba babatuulawo mwena mugenda waliwo nawulidde babiri bali ku nnyonyi deportation bamaze wano emyaka 10 babadde ne bapulaza abibadde nga baswidi bazisazizaamu bali ku nnyonyi etambula those first 15 minutes of justice simanyi pressure omukazi mbwokakasi ate nga siga oba osooseeko subu yebereremu vidiyo ebadde yakubagamba nti baganda bange ebyokubeera nga mugadanga abakazi bisobola okubeerawo but at the end of the day singa mala togizannya bubi omukazi asobola okuzza ku zero muyigendereze muyimayima nnyo ebitagasa naye omukazi ajja kuzza ku zero waliwo agambeze ku bannakiganda kwenfiira olina ku kituufu kasigamize kukwata ku mukazi muzungu sisobola bongedde okuba abakambwe takyayika omukazi omuzungu abadde akwagala takyayika asaawo embeera afazaali akunoonyereza wajja otya ayingire mu bintu byo akulemesa empapula akuvuge bakozi omuzungu takyayika abannanga omuwala nga abadde ali mukwano omuwala nagwe wajja e Masaka ayinza okukukya wanagamba mbwaya mbalizaalaza nakanjerekereze
omukazi omuzungu bw'ayingira bw'ati ng'oli mulasita ng'omuddukemu omuveemu akuyamba buyambi tebakyayika ayinza okutirawo embeera n'ogiwulira katange bano omuzungu alina kyali akuwaddeyo n'ozimbe wako obuzigozigo bino oba wamugisayo kaloni yamuteekayo n'obwa investment e Uganda bannange omuzungu akufiirako omuzungu akufiirako wano omuzungu ate balina omukisa kyagera mu kkooti kiba kituufu kyagera mu kkooti kiba kituufu nnyo omuzungu ayinza okufuukira omuzungu wa abaana babasibye bamazeeyo so bannange mwegendereze tunyumirwa binyuma ng'olina omukyalo omuzungu it's a good feeling era bebimu ng'omuddugavu naye munnaye sagala kubeera musosoze nti temubettalira naye munnange zannya matatiyo ng'ogitegedde bakubya sso tuli mu nsi ya mumuzungu atunula ebbali n'akusiraanya tamanyi wava n'akusiraanya zina bakyali bange bemanyi bazze Uganda lw'abakazi bazungu n'akusiraanya so omuzungu asobola otunulayi n'akusiraanya mwegendereza abawala abazungu banne baganda bange abesule ne baweddewo buli mulasita mu kkomera buli mulasita mu kkomera buli mulasita mu kkomera kiki ekigenda mu maaso Doreen N. Hubbard yenze nina okubabuulira omukazi omuzungu yasibisa Charlie wano bezina namuzina eddakiika nga 20 ng'akyamuzina wakati omuzungu n'agamba nkooyemu kanywe ku mazzi gayite yajjayo kasooli bamugamba leero bezina nga n'omukazi anuuna beekola ebintu beegombye n'atuuka mu ddakiika 2 omuwala n'amugamba njagala kunywa ku mazzi nkooyemu Charlie teyajjamu kasooli bamugamba onkutta ali mu kkomera boola akalira kamukubye agala kumala mukazi amugamba ajjayo ate awo osanga abasajja batono abalinalo ejjayo awo osanga abasajja batono nnyo abalinalo ejjayo ne bakugamba nti jjayo jukira obuswani buba bukusala mu mutwe wano obeera toli basajja batikola waliwo piika eyo omusajja gyalabirako ng'akaswandika kusala owulire enviri zivaako akaswandika kusala ng'akaswandika kusala kati awo n'omuzungu waliwo abazungu abagezi abatebaagala bamaliramu omuzungu ajja kugamba enough kuba awulire oli ku piika oyagala kubeera ng'okolola abazungu amu tebaagala bakololeramu ajja kugamba enough naye ng'ategedde nawe akuwulira omubiri gukyuse oli ku piika oyagala kukolola akugamba ejjayo gezogaana okujjayo that is rape n'omukazi gw'oleepinze asobola okuwulira nti omudaddemu akasolo n'akuleka n'atambula naawe akaboozi bw'okaggyemu akasolo otegeera nti n'ebyennyanja bikaaba lukolokolo ku poliisi n'amazigo wali abagakebera nga gago munda so rape here is a serious case nze okubeera ne ku rape case wano mbeera ku bbanja nze okubeera ku rape case mbeera ku looni because loan it is bangira kwewana kunsasule ekigenda okumbeeringa out okukola nnyo tebagenda bagenda kundereka ku poliisi nti looni wala balina kunzikiza buzikiza nti olina amabanja agusasula nesaagalira ddala bulamu bwange kuteekebwako kive kya reepu wano omuntu wa reepu agenda mu bitabo emyaka 10 tavaamu oba 5 bagiyita red book ng'obadde okimanyi nti nno omuntu wa reepu mu kukomera bamulabanga ali disgusting nowassa omuntu abeera kaleko buuzo ge bateeka ku keesi mu kkomera nga ya reepu ojja jjuwulira omuntu bamuteeka foono mu Sweden bw'okwata omuntu bakuteeka ne mu system oli asobola okugugulinga n'amanya nti olina ne story ya reepu kati muganda wange tofuna mulimu tosobola kufuna nnyumba abantu baba bakulaba ng'omutemu wareepinga oli omuzungu ate omuntu akwata abakazi bannange reepu tewali gy'oyinza kufuna nnyumba tewali gy'oyinza kufuna mulimu tewali gy'oyinza kufuna looni ngwe oliko ekyo ekya reepu oli wakugugulinga n'agamba reepu akukyawa obulamu bwe bonna abaana abanyo disgusting human being statement giwandiika kinkeri
Omukazi bamutondanga muzibu. So baganda bange mwegendereze ekitonde ekikyala wano mu Sweden ne Bulaaya, London, America wonna gye muli. Temugwirana. You understand? Mulekerawo ebintu by'okwepiica ebiyigundi ebyo. Ayya, omukazi bw'amanya nti bwe temuyankoko bakazi bebakwata mawulira nti omusajja bamugwiridde abasajja 8, omukazi asobola osirika ne mumukozesa mwenna. Oba abakazi bakuba obujegere, oba malaya abeetunda. Omukazi abakazi kye kisolo ekyasinze okubeera deedire mu nsi muno. Ffe tulina bagasiya. Omukazi akuteera amagirita. Bannange nsonyiwa mukyala. Kyala namuli munnange nsomesa abantu bano kati kasinda kufunya tenze enjaga za kyabazungu. Ndi mu bagamba baagalemu abakazi abazungu. Bave ku bakazi abazungu. Omukazi asobola okuteera amagirita mu mmere. Ng'ojja ozunguma n'agalevu mu tigongwe. Omukazi asobola okukola ekintu. Jjukira ffe abasajja twebaka, abakazi tebeebaka. Abakazi tebeebaka, omukazi buli kamu aba akawulira. Omukazi akuwa emmere, akuteeramu, ayinza okuteeramu dayizoni. Tosobola kwakisesinga n'abaana bo ng'oli ku reepu. Tosobola. Siya. Baba kutiisa n'abaana bo nti kabe mulenzi ojja mumolestinga. Bayinza okuteekako sanctions n'owulira nti Bulaaya ekukutte bweti. Tubaddukiza motivational speaker asigadde Kibedi Cox. Motivational speaker tulina omu ye Kibedi Cox, ye influencer era at the same time. Kiringa omuntu akuba abaana mu Bulaaya. Wewe kasante ensi ekuba. Kwata omwana wagamye taata nkubi wano. So bannange video ebadde nyimpi nga mbagamba nti baganda babangi mwana babasibye wano mu Sweden. Abakazi bazungu so mweberere mu bannange. Nnyumirwa nnyo okulaba nga we all coexist wano. Ntutambula. Kibedi influencer. Omukazi nafuna mupya namuli atunda mayumba. Mugenda kungamba ki? Lukwano nina bannimi. Mugenda kungamba ki? Kazi yangambye olaba obusati bwe yangambye nyamule kati namuli yangambye yava ku byekiyaye baby. Era nange nkamukubidde. Kibedi ozaba kye nakugamba. Era kati agenda tunda ennyumba wano. Agenda kumpa akatiba. Nange ntunde kati simuwesa kitiibwa. Kibedi simuwesa amakitiibwa. Simuwesa kitiibwa. Nakukuba zungu nze. Simuwesa kitiibwa Kibedi. Gwe tolaba Kinkeni. Julius. Ne mama wange ngambe nyuminyo. Olabe mama wange ngambe talaka lidina. Jembere mama bamwe abakadde ze mama wange talaka lidina muwala muto. Namulabina ku beach eyo mu. Bwe abadde ku beach namulabira kaawo. Abadde Zanzibar. Wano nogeza osika. Bugambi omukazi twafunye mutunzi w'amayumba. Guyagala ekintu kife. So kondekeze nakutolako ku byekiyaye Kibedi. Eya motivational speaker nabikulekera influence tate ensi yakkiriza. Kola gwe mbadde nkola ssebo. Sikyabisobola zinayingidde naze kufumba. Naze kufumba. Saagala kumanya.
Kyokka bannange mbadde ndabwaira itibwa BET bano olw'omukazi yeeyimbisiza ne yeefuula aseseme kumba akubaka wani bano Busta yeekaabya aba Busta Rhymes kwekaabya wano bano be baani olwo Davido Sitegalozi tubayite baani maama BET temuzde tewali omuna Uganda yazzeeyo ku luno nabiyo noza byebyo kambaleke sagala bamalirako nnyo budde guno si mulimu mpisawo kuyisa message mbozi nga mwagala influencer ayo biko kyayogera ku kyabasajja mwagala influencer the analyst the critique mwagala Kibedi mwasi gweto nkwana ngambi wa you look good nedda bambi nedda tobiyingira ndeka bambi ndeka bantu tedda tiwa muntu tedda ngo bayita Shakira era mama yakugambye tofira yo ddala mama tuli ku kituufu ne gwe twafunye kirasi talaka ndina mama wange talaka ndina mama wange chala munyalwa naga mama wange era ndozo banfume mu kwalinya ku Kibiya kambulete mu dakika nga 10 atulye ku kya Cindy sawa mmeka zo zimuleta Kibedi sinye ku Kibiya sinye ku Kibiya Kibedi ka video kana mbere yakabiri just kabo bana tukolugenda kukola obenda bro na Kibiya wa kule yabasingi kano kabadde ka diaspora and Kibedi ye critique analyst iyi sikati go yasimi yalinga ali skin Kibedi ya training sina kinyeza kukola Kibedi is the only training person here right now on social media yakutte social media bonna bo be discussing Kibedi gweyagala nze nkolechi Kibedi ali skin go hand in hand ali skin is training as an artist Kibedi is training as a blogger kali so yagala nkolechi Cindy Segambe should stop disrespecting. And that's why you know kuita King Saha na atuguliaje fakiri mu Bulungi njakumutega King Saha njakuleta King Saha Cindy wano techali wange okimanyi I'll give Saha a platform abeko byayisaawo tugusanyi wefulo omugezi kuba n'ekyo ekifo ky'olimu kya King Saha basagala yo kwogera ku bya music ebyo Kibedi is a smart guy. You are trending. That is encouraging. It is not my fault that the people want Kibedi cooks. I'm very sorry. The man, the CEO, bullet on the head. You worry. Moleka Kibedi. Mbatadde.